bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa Katwe okumpi ne Dayali. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai. Menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku nnamba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abaveewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Aba webale kutugoberera, subscribing, liking, sharing. Boina akantu konna kolabye, go in a comment section, you leave a comment there, tujaba tukifollowinga bulungi nnyo. Of course njagala okutwala omukisa guno okubeebaza n'okubakulisaayo newankubadde tukyali mu kiyongobero ekya omukulu omugenzi Kato Lubwama eyabuuka wiiki ewedde era twamuziise lunaku lwaggulo. Twamutadde mu nnyumba ye ey'olubeerera wali enkozi. Mukulike eyo nnyo, mukulikire eyo ddala, bamuwerekedde namwenna bakoze buli kimu ekisoboka okusobola okubeera ng'ate ebintu bino bitambulira ddala bulungi nnyo. Honorable Nsereko Muhammad, webale nnyo, webale ddala ebintu byewakkoze byonna okubira ddala olunaku olwasookera ddala mpaka eno. Naye nno era honorable buno obubaka bubwo abakulu bano ogenda bawulira kubanga bali mu kitundu kyo wakati awo, n'olw'ensonga eyo bajja kujja. Webale nnyo, webale ddala. Andi mu maaso akawungeeza konnako olwaleero bamuyita Ssekiranda Kenneth, agenda beeyanjulira naye nga tugenda kwogera ku bintu bya mifumbi era nga ye president wa Uganda Powerlifting Federation. Kitegeeza ki ekyo agenda kukitunyonnyola bulungi nnyo tukimanye era tubulire balina events ez'enjawulo. Naye nga temwerabira, tutambula ne bannaffe aba Century Property Real Estates Uganda Limited, bannaffe aba Carpet World, of course basanga wali Katwe okulinaana Diary, batunudde mu Lubiri. So nga ate bannaffe aba Victory School of Beauty and Hospitality Management balina Teete awo kumpi ne police. Ate awo wenyini tugatako Big and Bigger Fashions Business and Vocational Institute basangibwa Kasubi na Kaseke n'Embalala. Nkugambye ebintu bingi nnyo. Cab Motors, of course Team Subaru, of course Atin Motors bali wa bakuli ffe tusinga okutunda emmotoka. Webale nnyo, webali ddala. Njagala mukulu Ken obuuze ku batulaba. Abatulaba era n'abatugoberera mbalamusizza nnyo ku Big Bro channels zonna. Amannya nze Ssekiranda Kenneth, the Ugandan Giant. Batusinzidde wano kwa SK Fit for Life Gym mu Ndeeba. Otufumbira buli kimu. Wali gym yaffe ate era wali na offices zaffe eza Uganda Powerlifting Federation. Otusinzira okulaba nti tusitula ebitone. Manager Jamal ffe tuli mu kusitula bitone naddala ebyabasituzi b'ebyuma kubanga abe bamu ku bannabitone ababadde basigalira emabega. Ng'olaba nti ebitone byonna bibadde bitambula bulungi. So ekyokusitula kikyabuzeemu. Tugamba nedda tetugenda kukkiriza bannabitone baffe kusigala mabega. Engeri gye tuli nti tuli basomesa mu muzannyo ogwo ne tujja ate mu bukulembeze kati twagala tulabe tofaali ki gye tuyinza okusaako okulaba nti tukwasizaako abasajja bano okubanga nabo basobola okuva basitula ebendera ya Uganda. Okay, Uganda Powerlifting Federation atulaba yandyagadde okumanya what is it all about, Uganda Powerlifting Federation era kiki? Uganda Powerlifting Federation kibiina ekitambuza omuzannyo gwa powerlifting. Yinza okugeraageranya nga bw'olaba nti tubadde n'ekibiina kimu kitambuza omuzannyo gw'abakozi b'ebyuma. Tubadde tulinawo Uganda Weightlifting Federation. Weightlifting Federation. Kyokka kye tubadde tulinawo mu sayidi eyo. So kati ne tujja n'ekyaffe ekya Uganda Powerlifting Federation tekirwanagana na kiri wabula tuli mu relationship nnungi. Mwakwatagana ne bali. Yes, ffenna tuli mu industry y'emu y'abasituzi ba buzito lwakuba nti twawukana enzannya gye tuzannyamu y'ey'enjawulo. So tutambula bulungi okulaba nti tutambuza omuzannyo guno tulabe ki kye tusobola okukola
good enough. Tetuli wano mu Central wokka wabula tukavalinze Uganda yonna okulaba nti tusitula ebitone mu ngeri ey'enjawulo. Era sofa tulina ridge etambula essaawa zino eya regional championships. Regional championships nga eyetya mwemwe otegese Regional championships Uganda Powerlifting Federation yezitegeka nga tutambulira wamu ne ba sponsors baffe ab'enjawulo abavayo tukwatirako okulaba nti tusitula omuzannyo guno. So far next month tuyina Central Region Championships ezigenda okubeera wali ku Mountain Zion Hotel ennaku z'omwezi 8. So aba Central abava mu Central Region bagenda kubanga bazannya. Then bwe tunaamaliriza era omwezi gwe gumu ennaku z'omwezi nga 28 ate tugenda mu Northern. Aba Northern nabo bazannye ezaabwe. Aba Northern bwe banaamaliriza ate omwezi ogujja ogw'omunaana aba Western bajja kuzannya n'aba Eastern bazannye. So bwe bamaliriza okuzannya bonna ate mu November tugenda kujja okuzannya finals. But before November ate omwezi gwa 10 twaqualifying okuba nti tugenda kukiikirira Uganda ku mpaka za World Championships ezigenda okubeera Italy mu mwezi gwa 10. Ken nga tunagenda wala nnyo ebintu byonna bye mukola like nga gwe president mulina enkwataganya gye mukwataganya ne gavumenti oba mmwe mukedde ne mweteekamu essente kubanga process engeri gy'ogyogeddemu mugasooka mu Central mudde mu Eastern, Western, North kitegeeza waliwo abapushinga waliwo oba mmwe mwekuŋŋaanyiza nga mmwe abavubuka ne mugamba nti kati eno olw'okuba nti kati eno tournament tugyetaaga oba muzuule ebitone eby'enjawulo ne mweteekamu essente. Nedda kakati kiri bwe kiti fe obuvunaanyizibwa obwaffe bwakulaga gavumenti bwetaavu bw'abazannyi ba powerlifting kubanga gavumenti ffe bwe tutavaayo okukwatirako bano gavumenti tesobola kumanya bantu bano nti nabo bakola ki gye bali beexistinga. So ffe kye tukola tugulawo federation yaffe era tuli mu registration ne National Council of Sports zinaatera okuggwa okusobola okulaba nti buli lwe tutuuka ku mmeeza ya National Council of Sports tuli recognized. So kati bwe tuvaawo buli programu yonna gye tukola newankubadde kati tetunnaba kumaliriza final registration zaffe buli kye tukola tubategeezaako era bafuna kopi ku buli kye tugenda okukola. Guno omuzannyo newankubadde ffe tuguliidinga naye kusigala muzannyo gwa ggwanga waddemu omuguliidinga naye gusigala muzannyo gwa ggwanga oba gugatta bannayuganda bonna mu sectors zonna. So kye tukola ffe tuspearheadinga okulaga abazadde n'abazannyi baagwo ne bannayuganda bonna nti si muzannyo mukyamu kubanga tulina kuyita mu sports okumaintaininga discipline naddala okuyambako abavubuka obutenyigira mu bintu birala nti omuvubuka bw'omala okumutraininga wano n'otamuteerawo kyakukola kiddako kitegeeza nti automatically omusindise mu bumenyi bw'amateeka naye bw'omala okumutraininga ate n'omuteekateeka okumanya nti bwe tumala okukola training eno ate ekuyamba okudda wano tibwamanya nti bwamala okuzanya empaka za region agenda kuzanya national bwamala okuzanya national kwabo abasomose abaqualifyinze ate ne bayitamu okugenda okukiikirira Uganda ku international. Kati ono ali wansi ajja akimanyi nti nange ntraininga kugenda kukiikirira Uganda ku international. Kati tosobola twala muzanyi genda kukiika ku international nga gavumenti temanyi. Automatically oteekeddwa gitegeeza tugenda kukola bwe kiti. Let's talk about the coming events. Eyo oba wagamba omukolo ogwo gwe muteeseteese kiki kye munoonya? Kye tunoonyeza ddala ekisooka tuli mu kunoonya abazannyi abagenda okukiikirira Uganda enkya. Ekisookera ddala njagala sooka kutegeeza bano be munoonya be bagenda okukiikiramu eyo gy'ogambye eyitale. Kyenjagala osooka okutegeeza nti yenze national team coach owa Uganda Para Powerlifters. Para Powerlifters be bannaffe abasitula obuzito naye nga baliko obulemu abalema twaliisa abalema. Yes. Kakati nze national coach ali qualified. Go coaching abayina obulemu. Coach ali qualified. Recent mwezi gwa November twabadde Dubai. Twasobola okusekiwalingayo bronze twakomawo nayo. Era nga omwaka guno tuddayo tugenda kuzannyeza Africa ate tugenda kuddayo e Dubai mu World Cup. Oba okitegeera. So kakati yabaliko obulemu. Nejjukira nti waliwo abaliko obulemu disabled ne abled.
katugezaako okulaba nti bonna batambulira wamu okulaba nti bonna tewabaawo asigala mabega. Kati empaka zino zetugenda okuzannya ng'ennaku z'omwezi 8 zitunuulidde ebintu ebyenjawulo. Ekisookera ddala nti abalema abagenda okukiikirira Uganda bagenda kufuna omukisa okwegezaamu n'abalamu bamanye bwe bayimiridde, tusobole okuba nga bwe tunaatambula tujja kusobola okusekiwalinga emidaali zibayamba okweteekateeka okwegezesa ziringa trials zaabwe. Then ne bana abaqualifyinga okugenda Italy era nazo ziringa trials zaabwe, okusobola okumanya fomu we bayimiridde ba coaches, okumanya kiki kye tulina okwongeramu okulaba nti bwe tugenda ku international ddala emidaali tukomawo najjo. So kati zimu ku aim y'empaka zino. Then ate era ekirala zibadde zirina okubeerawo kuba zibaawo buli mwaka okukakasa nti buli abazannyi mu Central beevuganya. Omwaka ogwedde twazikola. Omwaka ogwedde twasobola kufuna sponsorship emala kumalayo regions zonna naye nga twazikola era twazanyira ku Landstar Hotel Makindye. So kyengezaako okulaga nti bwe tumala tuteekateeka zino empaka, omuzannyi yenna bw'aba akola training aba aiminga competitions. Kati bw'atabaawo competitions kitegeeza nti tasobola kukola training. Kati tuteekawo empaka zino ne tubateekateeka okusobola okulaba nti tuno tukola ki, tugenda ku level ekola ki eddako. Tusuubira nti omwaka ogujja bwe kitaabe ki bayinza n'otuwa okutegeka eza Africa. Singa gavumenti enaaba etukkiriza okutambulira wamu naffe, tujja kuba tubategeeza nti omukisa gwakoze eki, gwayiseewo, kuba wategedde nti gavumenti kati yasazeewo buli muzannyo gwonna okulaba nti egukwasizaako okulaba nti gutambula. Era ekyo tukyebaliza abakulu kye bakoze ky'amaanyi. Butereevu oli ku Big Brother Uganda. Webale nnyo, webale ddala tulaba, subscribinga, likinga, sharinga. Ndi ne Kenneth Sekiranda, President Powerlifting Federation. Tuli wano ku ISK Fit for Life Gym mu Ndeeba. Lwaleero wetusinzidde naye omukulu ono balina event egenda okubeerawo ennaku z'omwezi 8 ku Zion Hotel wali mu kibuga Kampala. Enteekateeka gye muyina nti okuyingira omukolo ogwo musabye ssente era omuvubuka ayagala okweyungamu oba okubeera part of you, kiki ky'omwetaaza? Omuvubuka agenda okukompitinga? Yes, agenda okukompitinga. Omuvubuka agenda okukompitinga, ayagala okompitinga. Registration zigenda kutandika olunaku lw'okutaano lw'enkya. Yes, tugenda kubanga tuteekawo a formal communication abagenda okuregistaringa. Registration ya $200. Naye ku side eri y'aba spectators abawagizi twasazeewo Mount Zion bwe yamaze okutuwa ekifo, abaami abo mbeebaza, management yaabwe yatukwasirizaako ku bintu bingi. Esazeewo genda tuyambako ku sponsoring ate netuwa ne venue okulaba nti nno ddala empaka zikola ki, zibeerawo nga za muzinzi. So ne tusalawo ne tugamba tetugenda kusasuza bawagizi baffe. Twagala abantu bajje balabe powerlifting kyeki. Tugenda abazannyi bokka be bagenda okusasula za registration. Abazannyi bokka. Ebisigala okuyingira kwa bwereere. Okuyingira kujja kuba kwa bwereere. Twagala kulaga bannayuganda obulungi obuli ku muzannyo gwa powerlifting na oyinza gufunamu otya, basobole okuinteractinga ne ba coaches n'abazannyi okufuna experience ey'enjawulo. Kuba bw'okiri meeting bw'ogamba okisasuza at this stage oba okiri meetinze. Twasazeewo ntugamba nno tukkirize abantu basooke bamanye powerlifting kyeki. So kye twakoze, emiryango gijja kuba miggule okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya, abantu bajje balabe powerlifting bamutegeere, basobole okuba nga basobola okuencouraginga n'abaana baabwe, kuba abantu tubeera ne talents ez'enjawulo naye nga tosobola kuzitegeera. So omuzadde gwe bw'obeereyo omwana n'agamba nti ngenze kusitula byuma, omanye nti mu jimu gy'agenze tagenze kufuka mukyamu, wabula agenze kulaba nti bakooki bamuyambako bamuzuula okulaba nti bamukwasizaako. Bw'abanga obulamu bw'ensi butambula mu ngeri nnyingi naye nga tumanyi nti talent ate kyekintu ekisinga okubala ekikulu ku bulamu bw'omwana naddala omuvubuka, nti bw'aba ne talent ate kimwanguyira okubeera nti asobola okutuukiriza ebirooto bye mangu ng'ayita mu kitone ky'alina. Bw'aba musambi wa mupiira n'azannya omupiira, bw'aba musituzi wa byuma nga ye genetically ali strong, yatondebwa ali strong, bakooki ne bamuyambako okumwongeramu skills ne bamutraining okulaba nti ate asobola okutuuka ku ekyo
eggwanga kiri musuubiramu. Carpet World basangibwa Katwe okulinaana Diary ate nga banaffe aba Victory School of Beauty bali Nateete gendo be unit twalayo omwana wo ku bya skills basobola okuba nga bamutendeka banaffe aba Big and Bigger Fashions Vocation Institute bagamba nti twala omwana era basobola omubangula mu mbeera yonna so nga ate Century Property Real Estate basangibwa Kyaliwajjara Namugongo gendayo proti million mbakubizayo $20 kati bazongezaako ate teweerabira banaffe aba Cab Motors banaffe aba Atin Motors Jamal Auto banaffe aba tusangibwawo ewa Bakuli yes basangibwa wa Bakuli osobola okubeera nga ate obafuna webale nnyo webalire ddala Sekiranda Kenneth gwendi naye owa President Uganda Powerlifting Federation ennaku z'omwezi nga 8 bali ku Zion Hotel webagenda okubeera okuyingira kwa bwerere buli muvubuka aliyo bw'ayagala okuregisteringa olunaku olwokutaano lwe lwenkya genda oregisteringe bwe baba baregisteringa bagenda basangawo. Ngenda kugaba enamba zange z'essimu nga tunaba kutuuka waawo Ken bali njagala abantu aba sponsor abali mu kintu kino baani era wandyetaazeeyo ku bantu kuwa obuyambi mu mbeera kubanga kyemanyira gwe okimala gwe president n'akakiiko ko mwandyetaazeeyo ko okubeera nga wabaawo ababakwatirako. Sofa ngenda kusooka okutwala omukisa guno okwebaza bannaffe abavuddeyo okutukwatirako kubanga bagamba entasiima ebola agiwa. Nja kusooka okwebaza omwami council wa Century Property Agency omwami oyo bambi newankubadde takomye kuffe ffekka aba powerlifting olaba nti buli muzannyo azaayimukiramu buli kimu ayimukiramu okulaba nti ayambako okulaba nti ebitone biyimuka. Century omwami wa Century oyo simanyi bwe nyinza mwebaza naye nga bambi y'omu ku basponsor abaviiriddeyo ddala okulaba n'agamba nti abo kibanga kya powerlifting mikwano gyaffe bakanyama bwe baba nga bagenda kuzannya nyimiridde nabo okulaba nti ntambula nabo era omwami yasazeewo nti agenda kutubeererawo mu buli kimu okulaba nti empaka zitambula bulungi. So council mukama waffe tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala era tojjanga okwo mukama wange naffe tetugenda kukuswaza tugenda kakasa nti ddala tukola ekyo ky'otusuubiramu. Waliwo omwami Manipool Nateete Manipool ya omwami yatunda pool tables Nateete opposite Total naye y'omu ku basponsors baffe abavuddeyo okulaba nga batukwasizaako so ogwo nagwo omukisa gw'amaanyi nnyo. Tulina n'omwami owa Suplex Gym ali Kireka naye yavuddeyo okulaba nti kubanga ate be batraininga abazannyi kati okulaba nga tebakyenyigiddeemu yavuddeyo na sponsoring. Yes yavuddeyo na sponsoringa n'omwami owa Nateete Fitness Club Mukulu Swaibu naye yavuddeyo okulaba nti nno atukwasizaako okulaba ng'empaka zitambulira ddala bulungi because ne ISK Fit for Life Gym wano wennyini we tuli era be bamu ku basponsors abayinyigiddemu okulaba nti nno empaka zino zitambulira ddala bulungi. Basponsor tukyetaagira ddala abawera kyetaaga basponsor. Yes tukyetaagira ddala basponsor okulaba nti nno empaka zitambulira ddala nga z'amaanyi. Mpozi kyenjagala lutegeeza abazannyi this time muteekemu amaanyi kubanga abakulu bano baataddewo akasente. Agenda owangula baataddewo akasente ebyaddala. Si byakusaaga si byakufubutukaawo n'ogamba nti omutayingwa guwedde n'okwate kuba n'oddayo waka ku luno omuntu agenda okuwangula ddirayo ddala n'ettu ery'amaanyi. So far tulina $50,000 omuwanguzi. Yes egy'abawanguzi naye nga tukyalwana basponsors abalala sijja kwogera ku ssente meka ze basuubiza kuteekamu naye nga singa ziba zizze tusuubira nti n'akakadde omuwanguzi ayinza okugenda nako ewaka this time. So ate si muwanguzi yekka buli agenda okuwangula category this time agenda kuddayo ewaka nga musanyufu. Mulinamu categories meka? Tulina categories 6. Yes weight tulina age group ne weight category. So nti ow'ensanvu ow'emyaka 7 mu powerlifting akkirizibwa okuzannya. Olinawo ogenda oggwa. Yes naye ate asobola wa myaka 7 naye nga atazitwa kilo 6. So kati ajja kuzannya n'ab'emyaka 7 abali mu kilo 6. Okay. So bwe kityo bwe kiri. Basponsors this time nze ndi musanyufu ndaba nti bwe tulaga si wabi n'akamu era nkakasa nti empaka we zinaggwera
bannayuganda bajja kuba bamaze okulaba nti ddala abasajja bano basaanidde okukiikirira Uganda ku mutendera gw'ensi yonna. Tweyanze nge Sekiranda Kenneth nsaba osibula abatulaba ogabe ennamba y'essimu abantu babuli ofiisi wooli wosangibwa ate obuli awo tujja kweyongeza olunaku olulala inshallah. Nja kusooka kwongera kwebaza abatulaba era mwebale kuwagira omukulu ono Big Bro Manager Jamalu okulaba nti nno Manager Jamalu bampagidde bambi kansoke nkwebaze mu butongole nti omuntu okuvaayo okulaba nti otumbula ebitone naawe oteekeddwa ddala okuba nti ddala oli munnabitone ebyaddala kuba tosobola kuvaayo n'ogamba nti otumbula ekintu ekitakuliimu. So weewale nnyo weebalire ddala okulaba nti olwana okulaba nti naawe obaako ettaffaali ly'ogattako. Ebiseera ebisinga obungi omuntu akuteerawo omukisa ensi ekumanye bw'otamusiima kiba kizibu. Abantu bangi bakoze ebintu eby'amaanyi naye nga bambi tebaafuna mukisa nsi kubategeera, balinda ne bafa ne balyoka tebaafuna mukisa nsi kubategeera. So bw'otuteerawo omukisa nga guno abantu ne tubalaga kiki kye tusobola okukola ate nga totukyajinze n'ogamba no abantu bano beetaaga okukwatirako. Sirina ngeri gye nnyinza kukwebazaamu esingako awo naye nga feka tusabe Mukama akuteremu obwangu mu buli byokola byonna bitambule. Empaka zigenda kubeera ku Mountain Zion Hotel. Mountain Zion eri side ki? Eri wa Kiseka. Okay. Mu town awo. Ndowooza awo ye hotel esinga okubeerawo ey'ettabu. Mount Zion. Buli kimu kirungi, ebisulo byabwe birungi, bayina buli kimu conference halls, buli kimu gwe kyoyagala. Bayina auditorium yaabwe nnungi nnyo. So nze nkakasa buli agenda okujjawo ebyokulya weebiri tomooni. Ate this time nga bomanyi nti baweyida basajja ba byakulya, ebyokulya bigenda kubeerawo, bagenda kulya basindise n'ebigere. So bajje mu bungi, bajje tubeerewo, empaka zitambule ennaku z'omwezi nga 8. Registration abazanyi 2,000. Ennamba tujja kukozesa 0771 834142 ne 0704913208. abo abali ready okuregistaringa era tugenda kuba nga communicatinga ku mikulu gyaffe gya social media emirala gyonna okulaba nti information ebatuukako. Neyanziza nnyo neyanzeege amannya Kenneth Sekiranda, the Ugandan Giant. Okay, tweyanze nge njagala nange basibulya wano mbadde wano ku ISK Fit for Life Gym. Of course gym gye tulimu y'ey'omukulu Sekiranda Kenneth ngate ye president wa Uganda Powerlifting Federation era nga ennaku z'omwezi 8 ku Zion Hotel wali ewa Kiseka kigenda kutokota nga si kisaanikire. Ba sponsors obanga owulire oli willing okubeera nga okwasaganyako bannabitone kuba side eno muvudde mubiye ebyebitone bye mbadde ngambalaga kuyimba kuzina mazina comedy biki ne kino ne bano nabo bali mu bitone. So nabo tubayita bannabitone mujje mu ba sponsoring yonna. Bw'okimanyi nti Munnayuganda takimanyi nti waliwo omuntu asobola okukola half a ton y'ebyuma n'agisitula n'agiteeka wali n'agitadde ku mubiri. Half a ton? Kilozi 5 omusajja n'azikola n'aziteeka wali. Munnayuganda alowooza nti biri wano ewaffe e Uganda. Bano si ba foreigner nti twabajje mu America oba bali wano waffe. So bajje babalabe ku Zion Hotel. Omusajja ajja kujja biloading. Ayo manyi bibeera ebyo. Biba bingi naye abasajja beeteeseteese kubanga baagala genda kukiikirira Uganda. Muntu ono nga owa bulijjo ono. Omuntu owa bulijjo. Ate atali omu abatali babiri. Buli region eyina abasajja baayo beyesu. Wadde osibudde naye waliwo kati bwe bavaako bwe mulondamu mu Central ne mulondamu mu Eastern, mu Western, mu North abasinze. Bwe mugenda okutwala e Dubai, Italy oba ate kwabeera mwagala mulondeko omu agenda okukiikira Uganda. Anti kakati bwe tuba tukola ebyuma tukola ffenna ne tukola buli category ebaako asinze. Then ate buli category ebaako asinze naye ate mu category ezo zonna mubaamu ate abasukkulumye ku bannaabwe. Bwe mugenda okutwala Italy automatically ojja kusanga ng'omusajja akoze kilo 5, kilo 4. Nga gwasinze mu category yo nenga okoze kilo 15. Italy mugenda twala bameka? Tobadde twagala tutwala ate nsi abazannyi 6 buli category otwalayo omuzannyi omu. Okay, tuddemu okuwuliziganya, subscribinga, likinga, sharinga, agenda mu comment section osobola okwebuuzaako awo wonna wansi enamba y'essimu weeri
osobola okunkubira essimu n'oweebuuza kyonna kyonna kyoyagala okumanya kisobola okubeera nga tekitambula. Ken nja kumuzza inshallah next week tujja kuddamu twogeremuko naye atubulire enteekateeka we batuuse ne basponsa sofa beyakafuna. Calvin Kayanja mukama wange omukulu ono akwetaaga ngenda mukutuusaako omukulu oyo olaba gyali eyo Calvin Kayanja bambi abaana abayambi okulaba nti batambula. Musajja ayagala nnyo abavubuka. So mukulu ngenda mukuleetera akume atakumira mpeera. Nze Big Bro Jamal ow'Enakaseke Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa ekatwe okumpi n'eddayale bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japaani, Amerika, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku nnamba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abava ewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.